ng'ennaku z'omwezi Sunday ng'ennaku z'omwezi 3 ye Sunday eno kigenda kutokutasa ekisaanikire wali eri ku House of Prayer Ministries International anti ekkanisa eno egenda kuba ewezeza emyaka 11 bwedu era nga ffe twatandika dda wano ebikujjuko era nga bigenda kubeera by'amaanyi ddala naawe osobola okutwegattako mu kujaguza. Kakati tugenda kuba tukulaga ku buweereza obwa Church Girl aba Chosen wamu n'aba God's Army engeri butya gye bakolamu emirimu gyabwe n'okugitambuza mu kkanisa eno. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Jiweze emyaka 11 bw'ekya ekkanisa ya House of Prayer Ministries International etandikibwawo nga 24 January 2010 wabula okujaguza okw'amaanyi kwa ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 30 ku ttaka ettukuvu ery'e ekimu ku bitadde House of Prayer Ministries International ku mwanjo kwe kuba ng'eyaaniriza buli muntu omulokole n'atali era kigifudde yanjawulo okukumaakuma abavubuka kimu ku biruubirirwa byayo era obuweereza obwa Church Girl bwatandikibwawo nga bukulemberwa Susan Makula Nantaba ye n'abasomesa abalala bayigiriza abawala emirimu egy'enjawulo egibafuula ab'omugaso mu ggwanga. Mukisa gwe twafunye gwe gw'okubeera nga DIT eri under the Ministry of Education batukiriza nga Church Girl okubanga tetutendeka butendesi nti mwana agende oba afune omulimu oba abeere skilled naye okubeera nga afuluma Church Girl nga ayina empapula oba nga ali professional. Ekitongole ekya Directorate of Industrial Training DIT kyabawa ebbaluwa ebakkiriza okutendeka emirimu gino era kibagezesa mu bye bakuguse ekintu ekitatera kulabikalabika nga bw'olaba UNEP gwe wa senior 4 bwe certifying abamaze senior 6 naye enjawulo eriko nti kino kya skill their omwana afuluma professional oba mu weaving okutunga ensawo bwe bityo okugira okutunga engatto ebintu by'enjawulo courses nyingi ze batuwadde ze tugenda okubanga tuyingizaamu endala tubadde tetunatandika zikola nga tetunafuna bakugu naye twatandise okubanga bo bennyini ate bagenda tusportingira abakugu oba baagala yiga mechanical engineering wadde twakitandika nga kyabawala era tukyagenda maaso n'abaana abawala era tusaba musumba otukize guno mwaka tusooke baana bawala bokka naye n'abalenzi liringa ssomero lyonna osobola oddiwandiika nga liri mu St. Aloysius naye nga n'abalokole basomeramu. Okukumakuma abavubuka waliwo aba The Chosen bano nga bayita mu mazina ne bongera okubaguliza ku bannaabwe obutawaba okuva mu kkanisa. Bano balabwako buli kusaba okubeera ku kkanisa eno naddala ku Sunday ne mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ezitegekebwa okuli Vision Night, Good Friday, Independence Night n'endala. Amazina ge bayitamu geego agettanirwa ennyo abavubuka abatambula n'omulembe. Mu balala abakumaakuma abavubuka be ba God's Army nabo bayita mu mazina ag'ekinnansi kuba Uganda n'amawanga agagiriraanye. Salt Media gyetuuka ng'esaasaanya enjiri ya House of Prayer Ministries International waliyo obuwangwa bwa njawulo. Bambalira ddala mu ngeri ey'obuwangwa mu bitundu ebyo ne bassaawo enjawulo nga n'ekyambalo kyabwe ekitongole tebakisuula. Buli bavubuka abandyagadde okuwaba bwe balaba kubaweereza bano kibakumaakuma era ekigambo ekibuulirwa omusumba kwe kyongereza okubazza ku mulamwa.